olaba kati ne bano benyina bawozambo no champion Gudo bamwagala nabagamba eno kufango ne kumpi nyoda ne ogende wa minister Wayagala champion Gudo gokero joko nkono bagame to mwana mukoze eki Montini omwana munonyi ne gibagende eri ku kasanyuka wala nyo singa wano bagiba konkone nito bajjo naye njagala ali na kuti kubankati because ensonga yo eri weri naye amazima mu kyo tebagitegeera omwana ono wamujja wagwo kwegattako biwanvu ate bika tobo yakubira nganda de ku interview nyambo nyumya watsagamba kwenda mba mateeka yengani ayino mwana kati soyo ayina abaana kati muzadde kuliko ne Gudo Gudo siwe ayina abaana kali kambuze kati si kali zamanyi kyo ba Gudo relative wae kubanze ndi wa mamba ne champion wa mamba kati si yedirachi tetumaliza ne tubasekera siye katamba katamba wa Lugave ya betumala tetubasekerera naye kino kigwa kitya kyonna omwana yandiyagadde osomerako mu baana n'abeera ne bright future oba tekigwa tolabawo kimuyambirako omwana oyo ogenda na associatinga n'abantu abamalayo ngani alina bright future nga katisi alien bambi tuli mu kunyumyamu inga omuntu naye keyizi gye binaggwera simanyi yona kati musajja wake olw'okuba wamuolu kati ate ye n'agenda wa nange njagala champion alene bright future kati sitali mu bright future kubanga singa osanga nange naye simwagaliza kuba na bright future ate naali mulese obulesi kawempe mazima kawempe tewali bright future ne buli wamu wabaawo waliwo future y'omuntu si bwe kiri kituufu ekyo omuntu bw'obanga oli wakabi mwana osanga buno budde singa osanga ndi wakabi nnyo singa nafuna abankwatako yogala mu 2016 osegeera wali waddewo abasobola okunsengulirako ku kkubo oba emikongekonge n'ensanga ekkubo liri kiriya osegeera kati ekyewulisa kiri bwe kiti era mbadde ne producer bembadde leero ne mugamba naye Uganda yabeka eri aido okoye batya nemuŋŋaanira Gudo oyo mugamba olaba omwami oyo omwami ali ku bibye nemugamba olaba omwami oyo eggwanga limufudde omulamwa eggwanga liri bulungi nnyo tebalimbamu eggwanga liri bubi